Kaluoma Engineer Daniel Bosso mukulu w'ekika ky'Endiga akubiriza abazzukulu okulaganiramu okwagala n'okusonyiwagana bulijjo kiyambe ekika ky'Endiga ogenda mu maaso. Abadde mu lukiiko lw'amasiga n'abazzukulu b'ekika ku butaka bwabwe Embala Empigi Mawokota ku mukolo gwanjulidde abakulembeze b'olukiiko olukulembera ekika 12 abajja. Tuyinza kugamba nti oyagala nnyo Katonda gw'otolabanganako gw'otokkiriza na 10 ku 10 oba gy'ali naye ono muganda omanyi waali n'omukyawa n'omuwalana. Ssente bwa kkooti y'ekika Eriya Buuza Bulwase alamuludde olukiiko n'enteekateeka gye balina eri ekika. Kulondoola eby'ennono obulombolombo n'obuwangwa mu kika ky'Endiga mujja kwesanga nti tugenda tulonda ebifo byaffe eby'ennono ebiri Empigi era mujja kuwulira kati omusango ng'ogwa Nagalemedde kuba nabategeezezza nti buli mwezi tubeera n'olukiiko olukwataganya ku bintu ebikolebwa mu kika okukikulaakulanya awamu n'okwezza obujja n'abazzukulu okutandika okumanya abatannakukimanya nti bateekwa okubeera n'enkuŋŋaana. Ate Haji Balengo ne muwandiisi w'olukiiko lw'amasiga ategeezezza enkaayana zonna ezibadde mu kiiko zisibuka butabawo kakiiko kafoze. Tabadde talondanga lukiiko lwe nga ye wabula luyasangawo nga ateekebwako lwe lubadde lutambuza emirimu ne tusanga nga abamu bakooye. Ate minisita wa Kabaka w'ebiwangwa n'ennono Kyewalabye Male asabye abazadde okuva ennyo mu kukuuma abaana baabwe mu luwummula asinziira ku Benedicte mu kika ku mukolo okuggalawo omwaka. Ne twongera okufaayo kubanga abaana bano bawumudde nga ttaamu tezinnatuuka era gavumenti yagaddewo amasomero okubataasa ne gavumenti nga bwe bataasiriza ku masomero ate baleme kufunira buzibu waka. Akiikirira bannayafuzi ensi nga batadde ebyobufuzi mu lwadde bw'Ebola obuyinza okuvaako embeeteza. Iyo abantu abayonooneka buli kitu bakiteekamu ebyobufuzi. Badirekita okulegirirwa ne Sewanyana ne Makumbijira tebasiimye abazadde. Abakuume bulungi nga ffe bwe tubakuumye obulwadde babutegeere nti gye buli obw'Ebola. Omuze ogusinga obubi mu kitundu kyaffe muno gwendabye gw'abaana kutaayaaya. Bawayizi n'abazadde bakubiriziddwa okunywerera Katonda. Byogeddwa omubuulizi Kalanda Frederick w'ekkanisa yeekabujja ku mukolo ogugala omwaka ku Hidden Treasure mu Kinaawa. Nti kaakano tukyukidde ani Katonda tugenda tuggyeyo essanduuku ya Katonda era Katonda ne yeeyama okubeera awamu nani nabo. Asabye abazadde bulijjo okuba n'okukkiriza. Katonda ng'ali ku luyi lwaffe, Katonda nga ye maanyi gaffe, tuyinza ebitakola ki ebitayinzika. Director Kimera John yeebazizza abazadde abeereddewo mu biseera ebizibu. Ensonga lwaki tubadde abaana bano tubateeka mikono gya Katonda abayambe basobole okutuuka eno gye tuli kubanga Mukama yasinga mu byonna. Ate Reverend Father John Mary Walugemi yeebazizza ebyenjigiriza olw'okumalako omwaka abyogedde ku bikujuko ebimalako omwaka ku St. Agnes Makindye. Tetunnafunayo keesi n'emu y'Ebola ate nga nammwe ndowooza muli eyo temunnaba kusiraba nnyo naye nga bw'obulwadde bwebule bannanga Omukama tumwebaza oyo atukuumye. Yeebazizza abazadde n'abasomesa olw'omulimu gwe bakola mu kusomesa abaana. Akulira essomero Bukalirira Vincent ayogedde ku bituukiddwako. Naye ng'ekyo kyonna tuba omwana nga tumuzimbye okuviira ddala wansi okubeera nti tumuteekamu oba tudiwolvinga talenti ezo ezaalina n'okweyongera okuba nti avaamu omuntu